Obubbi obwakolebwa ku bannabikira ab'e Buganda ku ntandikwa y'omwezi guno busitudde abanene okuva mu bitongole by'ebyokwerinda ne bagendayo okulaba ogubadde. Omusasi waffe Ensubuga Robert gy'ali e Buddu era kati alutuviira ku ntono. Abakulu okuva mu bitongole ebyokwerinda eby'enjawulo nga bakulembeddwamu amagye g'eggwanga lya Uganda aga UPDF okuva mu nkambi y'e Kasijjagirwa nga kw'otadde abanene mu poliisi ya Uganda okuva ku kitebe ekikulu ekiduumira poliisi etwala districts omwenda okuva mu Greater Masaka basitukiddemu okujja wano mu kigo eky'Evira Maria mu kifo awabeera abasisita bannabikira ab'e Buganda okwongera okukuŋŋaanya obujulizi n'okwetegereza embeera nga bwe yabadde oluvannyuma lw'abasisita bano bannabikira ab'e Buganda okulumbibwa agavubuka agatannaba kutegerekeka okutuusa olunaku olwaleero ne gabayingirira mu nnyumba mwe basula n'ebifo eby'enjawulo ne galeka nga gabimenyeza ogubinja gw'abavubuka ogwalimu abavubuka abasukka mu 10 nga babagalidde embuukuuli amajambiya n'obutayimbwa baazinga ekifo omusula abasisita bano abannabikira ab'e Buganda ne batandika okumenya enjiji ez'enjawulo nga batandikira ku ezo eza kantiini n'ogenda mu bifo eby'enjawulo n'ebyo bye basabiramu nga bagenda babba buli kintu kye bakwatangako engalo ne batakoma ku kino kyokka ne bagenda ne mu bisulo awasula abasisita okuli abakadde abali mu myaka 8, 7, 6 n'ekyenda n'abo abali wansi w'emyaka 50 ne batandika okusamba enjiji zaabwe nga babayingirira babasaba okuleeta ssente ze bazze bagenda mu maaso n'okukola okujja mu bintu eby'enjawulo. Abasisita bano bakandanga kwewozaako ng'agavubuka gabagamba nti twetaaga ssente, tetwetaaga kintu kirala kyonna, era singa muba mulemereddwa okuzituwa tugenda kubatuusaako obulabe obw'amaanyi. Olwo abasisita ne basalawo okukkakkana ku ttaka okutandika okukoowoola omutonzi abataase ku gavubuka gano ga mutamanya ŋŋamba. Abasisita embeera eyaliwo ey'okuba nti bakubanga enduulu yasaanikira ekitundu kyonna abantu basobole okubadduukirira, era nga singa teyali poliisi y'omu kitundu ekyekalungu okubadduukira oluvannyuma lw'okuwulira enduulu n'okukubibwa ku busimu ng'agabbi gano bwe gaategeera nti poliisi emaze okutuuka mu kifo ky'abasisita ne gasalawo okubuuka ebisaakaate gonna ne gadduka, kyokka nga gaaleka galabudde abasisita nti wadde gadduse abasisita bayise poliisi gagenda kukomawo nti kubanga ekyali kigaleese tegakimaliriza. Mbeera eno yeesitudde abakulu mu byokwerinda okuva ku baduumizi b'enkambi y'amagye e Kasijjagirwa n'omuduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Buddu omukulu Eno Kabayine ne bajja ne bakuba olukuŋŋaana mu batuuze b'omu Vviira okunoonya ebirowoozo n'okunnyonnyola ekituufu ekibaddewo n'ebyokwerinda nga bibadde biyimiridde mu kitundu kino, ng'olukuŋŋaana luno balukubye mu kabuga ak'e Vviira. Oluvannyuma ne bavudde wano mwe bafunidde ebirowoozo eby'enjawulo ne boolekera ekifo eky'e Buganda okwongera okukuŋŋaanya obujulizi n'okwogeramu ne bannabikira. Eno ababiikira baalambuza ab'ebyokwerinda buli kifo n'ababbi we baayita. We tutuukidde mu kifo kino ng'ababiikira batandise kaweefube w'okulaba nga bajjako enzigi ez'embaawo ezibadde ku yaafeesi ez'enjawulo ez'obuvunaanyizibwa n'ezo eziyingira mu bisulo eby'abasisita ziyite ziwankaaki nga bateekako ez'ebyuma okwongera okunyweza obukuumi. Ebyongo bitadde ku bbali kikakasiddwa nti ku Ssemazinga Africa enteekateeka y'okugezesa eddagala eriwonya ekirwadde ekya COVID-19 egenda kutandika akaseera konna okuva kati awatali kusooka kulinda bagenzi mu Uganda. Kiddiridde akakiiko k'omukago ka African Union Commission okutongoza enteekateeka eno eya Africa Centers for Disease Control and Prevention Consortium for COVID-19 Vaccine Clinical Trial. Mu nteekateeka eno waakubeerawo okugezesa kwa mirundi 10 n'omusobyo ate nga kuli ku mitendera egyo egisemberayo ddala mu kukakasa eddagala. Mu nteekateeka eno Africa yakuleeta abakugu mu kukola eddagala okuva mu nsi yonna kw'ossa abavujjirira enteekateeka ez'engeri eyo n'ebitongole by'omu Africa ebiwagira enteekateeka z'okugezesa eddagala. Kyongera amaanyi mu kugezesa okwo anti mutte muli eyo awembwa amaanyi. Mu kino abakulu baagala okufuna bwino yenna ku ddagala okakasa nti lina abatuufu nnyo ku Bafirika n'abasawo bawone okufaanana ow'envu mulambi akoma ku kikuba nsiko.
Bassentebe bagombolola okwetooloola Uganda balaze obutali bumativu eri gavumenti gye bagamba nti esuubiza n'etetuukiriza nti bo yabasuubiza pikipiki ezinaabayambako okutambuza obulungi emirimu kyokka okuva lw'ebyayogerwa batadde amaaso mu kkubo n'abayise ne bagalinnya pikipiki tebazirabako. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku woteeri Corin e Mukono, bassentebe nga bakulembeddwamu Badru Kafumbe Ngono ye ssentebe wa ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono gye boogeredde ku nsonga zino. Bagambye nti pikipiki z'abasuubizibwa nti nga za kubatuukako ku nkomerero y'omwaka oguwedde naye kyandiba gavumenti yeerabidde nti ky'olimba obuko kyekibuta. Bagambye nti awatali pikipiki emirimu gyabwe mingi gye bandikoze egiziŋŋama newankubadde ng'enkumbi okubula ewamu nafumpoza. Bwe batyo kwe kuwa gavumenti nsaleesale wa nnaku 7 zokka bwe batayambibwa bajja kwenoonyeza pulezidenti bamubuulire kubanga bw'otuma abatadda naawe ogoberera. Mu petitioni yaffe eno twagala okulaga gavumenti tulina enteekateeka ennene eyeekolamu omulimu nga bassentebe b'amagombola tugende tugumbe ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga nga tusaba pikipiki zaffe. Ekyomukisa omubi oba omulungi ye omukulembeze ayinza okuba nga amanyi pikipiki twazikola ki twazifuna naye abamulimu abantu olumu be batera okuyita bamafiya muyinza okuba nga mulimu bamafiya tulaga mu finance ministry nga batulidde pulojekiti eyo nga balinamu interest ezaabwe naye ffe nga bassentebe tukoseddwa nnyo tetwalyagadde kwekalakaasa si kirungi era tujja kikwa mu kwekalakaasa naye singa wiiki ennaku 7 zinaggwako netuddiddwamu ku nsonga eno tujja kwekunga mu Uganda yonna tugende ku ofiisi ya pulezidenti tufune okuddibwamu. Bano batisatisiza n'okwekutula ku kibiina ekibagatta ki Uganda Local Government Association Wuruga kye balumiriza nti nakyo tekibafuddeeko era kumpi beesanze mu mbeera ya nnina abaana ayotagwavu. Tulina enteekateeka ey'ekutula ku Wuruga nga bassentebe b'amagombola tukole eyaffe kigenda okutuyamba ffeffekka nga bassentebe b'amagombola kubanga ebbanga lyonna lye tumaze bukyanga tulwana olweteebereza ssentebe w'eggombolola kubanga ofuna emitwalo 30 omusaala naye bw'otunulira ssentebe wa disitulikiti bassentebe olweri baafuna amamotoka mapya buli disitulikiti bavuga amamotoka omusaala ogwabwe munene balina alawense ffe tulina alawense gy'ofuna ku ggombola akasaala katono n'entambula toyina kati bumala okunyigizibwa mu mbeera ate n'olowooza nti bodi yali badde ekulwanirira tekulwaniridde kati ffe ssentebe waffe owawa new'emukono for example yakiikira central mu Wuruga naye tayinza kugaa nti abassentebe bange nammwe abawansi enteekateeka nammwe ng'ebayambako etuuse wano. So mu mbeera eyo tugenda kwekunga nga bassentebe tulina kapasite eyeekunga mu bbanga lya wiiki emu ne tukola association eyaffe ne tukutuka ku Wuruga turegistering eyaffe ne banga eggusa ensonga zaffe. Eyo bwe tuvaayo alondeddwa ku bwassentebe bwa DP mu disitulikiti ey'e Mukono Meya George Fred Kajimu alaze ebikulu byagenda okusimbako ennyo mu bukulembeze bwe naddala obumu mu banna DP ekibiina kiwone okufuuka ekisekererwa mu bantu kubanga asekerera ekibya aba asekerera yakibumba. Obukulembeze bwa DP obujja bulondeddwa ku mukolo ogubadde ku Festino e Mukono era nga Kajimu ono yazze mu bigere by'omubaka Betty Nambooze eyasuulawo obukulu obwo ku nkomerero ey'omwaka oguwedde. Bw'atyo Kajimu akakasiza nti waakugjayo n'ag'omu buto okulaba nga za DP ku ntiko waakiri mu kitundu ekyo kale yadde nga byogerwa nti Kabantende asigaza misuwa. Njagala okulaba nti constituency zonna eza Mukono obukulembeze bwazo bugenda mu maaso. Njagala okulaba nti DP ewangula ebifo mu parliamenti mu constituencies ez'enjawulo. Njagala okulaba nti abakulembeze bonna batandika okukolera owamu n'okusinga bwe kibadde kaakati. Era njagala okuteeka essira ku bakyala n'abavubuka. Abavubuka baagala ennyo DP ate bagikolerere. Era njagala nnyo okulaba nti tetwesalaasalamu naddala bukulonda kuno okugenda okubeerawo nti bwe tuba nga tugenda mu maaso tugende nga DP wamu. Bwe tuba tusalawo ku kya pulezidenti tukisalewo ng'ekibiina ekya DP. Kajimu ayogedde ne ku kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja n'agamba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bandisaanye ku luno ne baleeta omuntu omu oba oliawo banaawona ogwannamwabukira busa. Nja kwagala nnyo kubanga opposition ebeera ne pulezidenti omu agenda okwesimbawo naye njagala ebibiina byonna ebiri mu opposition biteekebwemu ensa ate bibeere nga biri wamu
mu kulonda ani asobola okututuusa ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Y'omwogezi wa DP alondeddwa e Mukono Zirimala Kigundu akyomedde abo abalowooza nti banna-DP nnyo okukira abalala n'agamba nti basaanye babijjemu akajanja akakabya emperekeze ku mbaga kubanga kino kibiina ky'abantu bonna watali kusosola mawanga yadde eddiini. Kibiina kya bannayuganda bonna, kibiina kya ddiini zonna, naye kati detractors oba abayagaliza ekibiina kino obutabeerawo bagende ne basiiga ekifaananyi mu kibiina ky'abakatuliki. Ani yakugamba? Naye nga ani avunaanyizibwa okutereeza ekifaananyi ekyo? Wabagamba nti nze ndi life member wa Democratic Party. Ekyo kigambo kikyamu kubanga olw'okuba nti waliwo abantu okuyingira mu kibiina eddembe balirina ate nga balina eddembe ery'okufuluma. What happens ku muntu oyo gwe muwadde obwa life membership bw'ava mu kibiina? Katugeze Bwe tuvaayo mmeeya w'ekibuga Mityana Esther nabo akubidde omulanga bannannyini bizimbe ebiri ku nguudo okuli Kampala Road ne Station Road mu kibuga Mityana okussa obuyinja mu mpya z'ebizimbe byabwe. Agamba nti kino kyakuyambako nnyo okugoba enfuufu mu kibuga Mityana kw'ossa okulinnyisa omutindo gw'obuyonjo abantu bawone embeera yambiridde mbiraba. Agambye nti mu maduuka agatunda ebyokulya byonna kati bijjudde enfuufu era nga bo abaguzi beesanze mu mbeera ya nva za munyaga ziribwa wa mwoyo. Teke pevazi wakati awo w'ebizimbe byaffe ne kola sono twongera okugoba enfuufu mu Mityana. Bannaffe abapangisa amaduuka gaffe oba abawangalira amaduuka gaffe nabo kibasobozesa okukuuma obuyonjo mu bintu byabwe batunda naddala kati ng'ab'engoye ab'ebyokunywa oli akugirayo erizi nga tomugambye ya firiji naye ng'alisimulako nfuufu. Omutindo gw'obuyonjo guba gusse wansi n'ekyo teke pevazi ba landlords tekeko pevazi kuva 2018 kintu ekimu kye twogerako sagala kuleeta maanyi mangi manyi embeera yakweyiiya naye mu kino kyeweeyi izaamu kyongera value ku kizimbe kyo tuve tukole omulimu guno guggwe. Meya Ntiyanava ayogedde ne ku nsonga ya kasasiro asusse okumansibwa mu kibuga Mityana n'alaga okutya nti enkuba singa eneetonnya kasasiro oyo ajja kuzibikira emyala oluusi muveemu n'endwadde anti lubaali w'ebukoja akutte olaba. Bannamityana mbakubira omulanga ndala bali ku Station Road. Omwala ekyo gijjudde ebiveera, gijjudde obucupa, gijjudde abakamula juice byonna biri omwo, matooke bumonde chips biri omwo. Enkuba bw'enatonnya amazzi amangi tegajja kuwakana naffe. Amazzi gali gajja kuba myala gadde ku ngulu gayingira amaduuka gammwe ate mufiirizibwe. N'olwekyo kati nkuba mulanga eri mwenna mufune dustbins ku buli dduuka libeere ne dustbin yaalyo kasasiro ayoolebwa aweebweyo atwalibwe mu kifo ekituufu wayina okubeera. N'omuntu ng'omuguzizza akacupa k'amazzi oba akacupa ka soda ku dduuka lyo bw'akamala okukanywamu tomugamba kasuula busuuzi mu kkubo mugambe nti teekaawo mu dustbin eyo. Era tugenda kuteekawo enkola ti tetuwa muntu yenna alina trading license okujjako nga ne dustbin yo tugirabye ku mulyango gwo. Eyo bwe tuvaayo mu disitulikiti ey'Ekapera Byongo ku kyalo Odusai mu muluka gwe Kobwini abantu baguddemu ekikangabwa. Ssaabadinkoni okuva mu kkanisa ya Uganda bw'afiiridde ku kituuti wabadde akulemberereddemu okusabira omutuuze eyafudde anti ye Walumbe takuba musinde ng'ajja. Venerable George Robert Okodu ow'omu bussaabadinkoni obw'Ekapera Byongo mu bulabirizi obw'Essoloti yazirikidde mu kifo wabadde akulemberereddemu okusabira omufu era olutuusiddwa mu ddwaliro abasawo ne bakakasa nti abadde yafudde dda anti Walumbe musolo we gukusanga woguwera. Omutuuze Nelson Akulawu ye yafudde era gwe babadde basabira kati Reverend ono bwazirise bamuyoddeyodde ne bamutwala mu ddwaliro lye Amuria naye ng'olumbe lubadde lwamazeemu dda amazzi. Kansala akiikirira ggombolola ye Akoromiti ku disitulikiti Dominico Awujani atuwulidde nti Reverend ono atuuse ku mukolo kwafiiridde ng'alabika nti mulamu bulungi era okufa abadde kyajjaawe okubuulira okw'amaanyi okukutte ennyo ku bantu ng'akusimbye nnyo ku nsonga y'okwenenya n'obukulembeze obulungi. Oluvannyuma lw'okubuulira okwo awadde entaana omukisa era awa ebibye we bikomye tazzeemu kunyega.